Yes, mawulire agakagwawo era nga getulina essaawa zino waliwo obunkenke buyitirivu nnyo munda mu gavumenti era nga okutya kweyongedde. Waliwo obweraliikirivu era nga twandira bagavumenti essaawa yonna nga ewambibwa obanga evuunikibwa. Bino nno bivudde ku ki? Njagala ompulirize bulungi, njagala olabe ensonga zino naye kansooke nkujja munda mu ggwanga erya Rwanda. Oli obunkenke okutya ampuliriza tukomewo tusimbule olunaku olwaleero. Nze AK Master amabaga mu muzindalo kaakati atudde video soko ogimpere like video soko ogimpere ekigalo nsumule tukomewo. Yes, bampise eke emabega wo muzindalo kakati no mugana nkaketo jabukedde onako olwalero wali mugwanga area UK mugana nkaketo ane family yonna kati uliriza ebigambo nga mukwano gwa mpuliriza amasasi geyongedde okubeera nga gatokota nemmundu okubeera nga esindogoma n'onako olwalero era nga wenkoledde akatambi kano nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ekitundu ekimanyiddwa nga Masisi wali munda mugwanga area Democratic Republic of Congo awensazeewo okubeera nga ntandikira onako olwalero nga abasajja bamanyiddwa nga ba M23 kakati nno ebigambo emaze okubeera nga bibonono obanga bibaddugalira okusinza ku mawulire getufuna galaga nti abasajja abejjere eggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati no bamaze okubeera nga bafunga ekyonga. Saagala weerabire nze nkutegeeza ensonga zino nti abasajja bano aba M23 baze bawagirwa eggwanga erya Rwanda era nga eggwanga lino erya Rwanda lyasooka ne lyegaana ebigambo bino wabula oluvannyuma lyama ne likkiriza kyokka nga eggwanga erya America lyamala abasajja bano ne libatuuza ku mmeeza babiri balambirira era ne bakola endagaano ez'ekiwa mirembe wabula nga wenjogerera onaku olwaliro abasajja abayekera ba M23 oluvannyuma lw'okubeera nga omwogezi waabwe amanyikiddwa nga Wire Ngoma yakubiddwa mu drone strike ene yamutidde. Wejjukira nti Wire Ngoma ono y'omu ku ba top commanders ab'eggye lino oba ekiwayi kino ekya M23 ekyabayekera y'omu ku babadde ab'okuntikko era nga Kagame bw'asinzira gyali n'abasajja abalala okwetolola mu region eno abawagira abayekera bano babadde basibidde nnyo olukoba ku musajja ono amanyikiddwa nga Wire Ngoma era nga bamuwa n'ekyo obwogezi bw'amagye abayekera bano aba M23 kakati nno awenjogere onaku olwalero ono yakubiddwa strike eya drone ate nga si yafudde yekka n'ababadde bamukuma. Jjukira nti ono abadde atambulira mu Kirindi, abadde atambulira mu Kalimba, abadde atambulira mu Magye nga atambulira mu Makati abasajja nga bamusalako nga bamukweka bukwesi ng'alinga bw'olaba nnamunswa ng'atambula bamwetolodde. Saagala weerabire eggwanga erya America bano baali basalawo dda okukwatagana ne gavumenti y'eggwanga erya Congo era nga bano baalayira okukuuma Congo ne gavumenti ya Congo ey'omusajja amaddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo ono nga ye president y'eggwanga erya Congo. Kakati nno abayekera bano babadde bamamira ebitundu ebya North Kivu, jjukira ne South Kivu naye ali bitundu awo kakati nno mu Eastern DR Congo nga abasajja bano bawambayo. Jjukira nti eno waliyo ebyokubba bingi nnyo ebisimwa eby'omu ttaka eby'obugagga ebiyitirivu ennyo era nga kigambwa nti abayekera bano ekisinza okubasiba eno kusimisa bya bugagga bino nga bakozesa bannansi b'eggwanga erya Congo kifuba n'okkosa abo baba basanzeeyo abakola mu birombe bino naddala abazungu abeera basangiddwa. Era twalabako omusajja ono amanyikiddwa nga Wire Ngoma omugenzi kati nga abasajja bano abazungu abakaka n'okubateeka ku speed eya waggulu ennyo n'okubalagira ku bunkenke bw'ekitolo ennyo okwakosa oba oliawo bye baali baga. Kakati nowenjogerera ono omusajja nga mufu. Kagame ayogedde ki? Kagame aguddewo ekigu ne munne oli gw'otegedde yagamba nti baganda baffe musajja wa M23 is no more. M23 kyensinga okumujjukirako olutalo nga lunyinyiitidde yakwata abazungu tebaliddamu kwepanka oyo ulya we yabakola ono Don't joke to M23, my brother. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move quickly. Jump quickly. Hey, quickly. ono quickly. Come quickly. Don't joke to M23, my brother. Don't joke with M23. Nga babukabuka bazungu bani abali bagenze simanyi kusima bigundi simanyi kulwanako M23 yabakwata omusajja yabagi n'abasitamyawo n'abajjamu esaati
kati wano bali ngagena quick bamuyita Wire. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Don't joke. Tosaga gana amaje g'abantu mbone M23 lyayita je ly'abantu era lyerivunanyizibwa Goma, Bukavu n'ebitundu bye bawamba. Omu ku basajja baabwe basebo ne bannyabo yattiddwa. Wire Ngoma, spokesperson. Wire Ngoma, spokesperson for the Rwanda-backed M23 rebels. Abarwanira mu Eastern Democratic Republic of Congo, Kivu wa North Kivu, Ituri province, yattiddwa in a drone, mu bulumbaganyi bwa drone. Okusinzira ku UN official yakakasiza yesterday. Okusinzira ku bye twakazuula ebitonotono because nalyeko nekumikutu because jona badde nkola bwezi emikutu egimu eja M23 nga bawakana naye finally bafulumiza ekiwandiiko alaya maama kiri mu lugundi. Kakati nno muzeyi waswa omusajja ono nakutegeeza gye buvuddeko nti ye musajja omukumi w'ekyoto kaliba ddala era ye musajja omugabi w'ekyoto omugabi w'ekyogo namba emu mu ggwanga Uganda. Kakati embeera nga ekuddugalidde, embeera nga yeefunyiza ebigambo nga tebitambula, bwegezako bugeza muzeyi waswa omukoonako bukonyi ku namba yo ku direct call oba WhatsApp n'omugamba nti namagijje ku AKTV Media Uganda. Kakati olwo ne mutegeeragana n'abeera nga akuyambako ebyakwata edda n'abeera nga abisumulula. Kakati nno Sister Marie wuliriza ggwe ate osinzira mu ggwanga Lesitizirandi oliyo ne maama ne famire yonna mikwano gyange baganda bange. Kati wuliriza bino nga bigenda mu maaso obunkenke bweyongedde ddala mu gavumenti ya Mwami Museveni. Wuliriza nnyo wano nakutegeezezza gye buvuddeko nti waliwo okulya n'okomba essowaani, waliwo ggwe byobadde tonaba kubeera nga otegeera oba byobadde tonaba kubeera nga olaba. Kati wuliriza bulungi omukyalo ono Dr. Sarah Birete nga yakamala okubeera nga afulutuka mu kkomera gy'abadde yasibibwa era nga n'akalulu ka 2026 akaliwo mwezi ogwa January ennaku z'omwezi 15 ono teyasobola kubeera nga akalonda oba nga akasuula oluvannyuma lw'okubeera nga ali akwatiddwa. Ono nga galiddwa ng'avunaanibwa emisango egy'okubeera mbono yasomola ebyama eby'ekitongole eky'ebyokulonda oba akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission. Kakati mbono n'abigabira abantu. Kakati ono omukyala yakwatibwa era gye buvuddeko ono yaweebwa bbeeyo n'abeera nga afuluma. Wabula ono ekyokubeera nga yakwatibwa tekyamala amaanyi, ekyokubeera nga yasibwa tekyamala amaanyi, era ono okuweebwa bbeeyo yagenda okufuluma ng'emikutu gye gyonna naddala gya TikTok okwali ogwa Twitter oba giyite X bano baali bamaze okubeera nga bagimaamira. Era ono yategeeza eggwanga n'ategeeza ensi yali aguddewo emikutu emirala naddala nga TikTok kwanaabeera nga aweerereza eggwanga oba ensi yonna okutwaliza awamu kubanga giri emikutu abasajja baali bamaze okubeera nga bagipenetratingamu nga bagikozesa nga bateekako waka omukyafu okuwuddisa ensi nti Dr. Sarah Birete yaliko. Kati wuliriza ono yamaze dde okubeera nga yegatta ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu mboozi era eyali mu EU n'emboozi eyasooka eyali mu summit eyali e Geneva. Kati wuliriza ebigambo Dr. Sarah Birete amaze okubeera nga yegatta ku mwami Kyagulanyi era ono amaze okuteekako ekiyinja ekinene ennyo era abasajja beeraliikirivu naddala abo abalwanirira eddembe ly'obuntu okwetolola ensi yonna n'abakazi ab'enjawulo nti omukyalo ono ate yandiddamu n'akwatibwa yandiddamu n'awambibwa. Omukyalo ono ayongedde okulumiriza n'agamba nti ekigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda ono nga aliwamu ne mwami Kyagulanyi bwe tuteesibe bbiri ensi etuuse okuzikirira. Kansooke nkutwale mu mboozi eno mu bujjuvu nkomone Sarah Birete. Kyagulanyi Ssentamu ne Dr. Sarah Birete ampuliriza nkugambye batadde parliament y'abasajja abazungu ku nninga bagamba kijja kitya okubanga ekyamazima mugenda mu maaso n'okubanga mukukuta n'abasajja bano nga batumazeeko emirembe. Kitegeeza ki? Birete agamba nti ekyamazima abasajja abazungu mutusindikira wano abantu ne bafuuka kyesirikidde batulugunya abantu omwe ne basirika. Birete atabuse. Kyagulanyi agamba nti nedda abantu mubateekeko envumbo ggwanga la Uganda lulijja okutereera tukyali nkugambye mu parliament ya mukago gwa Bulaaya
egenda maaso n'okubeera nga ensonga zitambula. Kati wuliriza, abakulu bagambye nti ekyamazima bakyagenda maaso n'okuba nga bagoberera ensonga zonna mu ggwanga lya Uganda. Wuliriza. And I also would like to emphasize and to stress that we as European Parliament are committed to support a peaceful and prosperous society in Uganda. Agamba nti akyagenda maaso n'okwongera okutegeeza nti nga EU bakugenda maaso n'okulaba nga balubirira balafubanira okulaba nga eggwanga lya Uganda lirimu emirembe, obukulembeze ekyamazima nga bulungi ne demokrasiya. And to do the work with all the relevant stakeholders to achieve this. So we will continue closely monitoring the situation in Uganda. Agamba we will continue closely monitoring the situation in Uganda. Kitegeeza ki? Nti ne bwe tunawulira akalolo nga kalina gwe kalumye mu Uganda, tugenda kujja tuteekeyo eriiso n'okutu tulabe. Tutaddeko binoculars, tutaddeko lenses, tutaddeko galubindi eziraba, twekenenya ggwanga lya Uganda. Abasajja abangereza bazungu beboogera. Parliament ya mukago gwa Bulaaya egezako kuwa assurance bagamba kati Uganda tubalina. And we do call on the Ugandan authorities to guarantee the possibility of a safe return, physical integrity and freedom of movement for Mr. Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, as well. Chairperson agamba katwagala tusabe government ya ggwanga lya Uganda eveye tutegeeze nti ekyamazima egenda kukkiriza Kyagulanyi Ssentamu okuddamu okuli obutaala atandika okweyagalira mu nsi ye, kubanga tukizudde nga musajja tubambi alimu kwekukuma. Kati twagala government ya ggwanga lya Uganda eveye kakasensi nti egenda kubanga omusajja omulekaddemu ali ebutaala. Nkugambye abakulu batudde mu parliament ya mukago gwa Bulaaya bagamba government ya ggwanga lya Uganda omusajja mumuleke ali ebutaala. Kankwongere eddoboozi lino chairperson agenda maaso n'okwogera annyonnyola. As to ensure due process and an independent investigation into the arbitrary arrest and detention of Dr. Sarah Biriti. Agambe bagenda kuddamu okwetegereza n'okwekenneenya ebyaliwo nga bakwata Dr. Sarah Biriti, balabe nga n'abo bamutuusaako obulumbaganyi, abamukolako ebikolwa eby'effujjo n'ebyensonyi, ekyamazima bakangavvulwa. Dear colleagues, this brings us almost to the end of this. Awo abadde agimaliza. Kakati wuliriza, nkugambye abasajja bakyagenda maaso n'okwetegereza ggwanga lya Uganda. But I want to stress that we are close. A couple of days ago about the situation during the election, and indeed this looks more like a military. Ampuliriza nkutegeeza nti olunaku olwajjo Parliament ya Bungereza yagenza okutuula. Abamu Uganda mbadde temunnamanya nti okusabira Dr. Kano Kizza Besigye kuwongezeddwayo. Abasajja mu kago gwa Bulaaya ng'ensonga bazimanyi era bazoogeddeko ne bagamba naye kakati kiki ekiri e Uganda. Operation, as you say, then to real election. And for me, it's quite obvious that Uganda is can be at the same time this country that is brings stability to the region by engaging with neighbors. Ampuliriza abakulu beewuunya bagamba naye kakati bino bitusobedde. Uganda yeemu yetugamba nti erwanirira emirembe mu region. Tugirabe Somalia, tugirabe Congo, tugirabe Sudan. Ate kakati ogenda okulira nga abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakugamba ekiri eno. Ebintu byatabuka daffe tetulina mu maka gaffe twadduka tuwe ku 10. And by hosting refugees from neighbors, and at the same time being horrible to its own opposition, to people that engage in civil society. In a way, this country has kind of a split personality, being good on the one hand and mean to the inside. And that this state is a state as a booty for the Museveni family, and the regime can be seen today. Today there was planned to be held Catholic. Batuuka ku nsonga y'okusabira bambi Dr. Kano Kizza Besigye. Omusajja agamba ekyamazima babadde balina okusabira mwami Besigye, naye ate tufunya Molred President Museveni yakubye essimu, yakubidde Ssaabasumba w'e Kampala. Joseph Ssemwogerere essimu yavuze. There was plans to be held Catholic Mass and Ruba. Kakati nno bino byowulira tebyakoma mu Uganda mu kukaba kibuga Kampala. Amawulire gongedde okukkaatiriza nti Dr. Sarah Bireti ono yandifuukira gavumenti ya mwami Museveni akayinja mu ngatto nakutegeezeza nga tutandika.
ono yali owambibwa jjukira nti ono y'omuko walanizi b'eddembe abasigaddewo abalivoko ennyo munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno bw'omukwata oba olinye gye gava paaliyamenti eya Bulaaya ne paaliyamenti ey'eggwanga erya Bungereza wuliriza munda mu paaliyamenti y'eggwanga erya Bungereza ono babaddemu ne session nga ampuliriza batebolinze motion ku mukyalo ono Dr. Sarah Birete eyakwatibwa omulwanizi w'eddembe bano nga bagamba nti wadde yayimbulwa njogera ku paaliyamenti y'eggwanga erya Bungereza bano nga bagamba nti ono wadde yayimbulwa kaakati nno balina okunoonyereza abo abaamukwata abaamukolako ebikolwa ebyensonyi nabo bafundikire nga kibalidde n'abaali waggulu abaatuma abaalagira nti mugende mu mukwate Kamata yeye kati abaali waggulu ampuliriza kimaze okubeera nga ekiseera kyabwe kituuse ekyokubeera nga nabo banoonyerezebwako nakutegeeza waliwo random sanctions ezigenda okubeera nga zigenda mu maaso mu mwaka guno ogwa 2026 ojja kwewuunya wabula Dr. Sarah Birete ono teyapondoose bwe yavudde mu kkomera wuliriza nnyo Luzungu mpola mpola tukoma because of state capture by a permanent presidency in the country 40 years with no break 40 years you have so far appointed everybody in all institutions of governance including a full bench from High Court, Supreme Court, everybody is on the signature of one president. So you have people, institutions, trying to second guess the body language of the appointing authority because this appointing authority has become a permanent feature in our governance, something that was never envisaged at the time the constitution was made. So the problem is not whether the president should or should not appoint. We need to change the occupants of the office of the president. That's the biggest reform that we need, and this reform requires a constitutional amendment. That's why the debate on reforms is always postponed, saying we need a constitutional review commission, which is never appointed, of course, for obvious reasons, because we don't want those reforms to be enacted. The other proposed reform is appointment, procedure for appointment of commissioners. Can it be transparent? Yeah. Can there be public adverts? And people sit interviews. And, yes. Yeah. And can these interviews be public so that whoever has a complaint can bring it the way we see in Kenya? That's why I said that Kenya is in a very progressive trajectory. Yeah. Because every election is an improvement of the previous, including appointment of IEBC commissioners that now they are going into. It will be a public process. Yeah, you apply, have And an you are interview publicly open and it's vetted. televised Yes. on TV. Yeah. That's what was recommended for the Electoral Commission. Other reforms include the role of security agencies in the army. The notorious role, because it's not a positive role, the notorious role of security agencies in our elections. Elections in Uganda are like a military operation. Are you worried? Of about course. that? Of course. What are you- And I'm sure all democracy-loving Ugandans are worried. So that's why there is no excitement about an electoral year in Uganda. It's a year of worries. It is a year of deep thought. Parents who lost their children in 2020 Kampala killings have not attained justice. So how many parents will be making sure their children cannot engage in elections? kakati nno nga bino byonna bigenda mu maaso ebya Dr. Sarah Birete kati jjukira abantu bangi munda mu gavumenti y'eggwanga Uganda oba mundu wansi wa Mwami Museveni abagenda mu maaso oba oliawo n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu okwetolola mu bitongole eby'enjawulo okusinza ku bigenda mu maaso alipoota zongera okufuluma nga alipoota zino zirumiriza naddala ebitongole ebikuuma ddembe ebyo ebisinza okubeera nga byenyigira mu mivuyo egy'okulinnyirira eddembe ly'abannansi munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno bwe tujjukira okuviira ddala eri mu 2018 Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakwatibwa mu kibuga Arua era waliwo ne munnansi eyakubwa amasasi eyali amanyikiddwa nga Yasini Kawuma ono nga yattibwa. Kakati okuva olwo embwa yameketa emmwanyi era eddembe munda mu ggwanga Uganda olwo nga image oba
okweyubula oba okutumbuka okwa Mwami Kyagulanyi awo we kwatandikira okubeera okwatutumu ennyo. Jjukira nti ono yali amaze okufulwa member of parliament owa bitundu bya Busiro obitundu bya Kyaddondo East eno essaawa zino ewali honorable Muwadanku nnyingi. Kati ebiseera ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali amaze okubeera nga yeeyoleka n'okwebamba olujja n'okulaga nti yali musajja ŋŋwaŋŋuli, omusajja embaggubaggu, omusajja nantameggwa, omusajja si bano bampale enywera miguwa. Kaakati ono oluvannyuma lw'okupuluvinga gavumenti y'eggwanga Uganda nti agenda kubalwanyisa n'okulaga nti yali asinzidde era okubeera ng'ono aweereza eggwanga lye, kaakati ebintu byakyuka ne bibeera nga bimukyukira n'abantu abo bonna abaali bamwetoolodde. Era okuva olwo obulamu bwa Kyagulanyi tebwasigala kyekimu, bwakyuka n'abantu be abaali bamwetoolodde. Era nga muno tulabiddemu okuttibwa kw'abantu kuyitirivu nnyo, tulabiddemu okusibwa kw'abantu kuyitirivu nnyo, tulabiddemu okuwamba n'okubuzaawo okw'abantu kuyitirivu nnyo. Mu kufa nga mulimu abakazi nga battibwa buttibwa, nga muno mulimu n'abaana abattibwa. Mujjukira akalulu ka 2021 massive killing eyaliwo oba okuba ebyasi okw'abannansi. Era nga kuno ne Mwami Museveni yavayo nakkaatiza nti kituufu nze kennyini nze natumya amagye agaali gatali mu Uganda agaali ebweru wa Kampala gajje gaveyo gye gaali galwana entalo gajje gatimbule bannansi mu kibuga Kampala. Bano abaali basazeewo nga beesomye nti bagenda kwekalakaasa. Era ono yakakasa nti abantu bakwatiwe 50 n'okusoba be battibwa nga gavumenti ye yebatta ye batujja ebyasi muno nga mwalimu abakazi era nga mwalimu n'abaana. Wabula nga wenkoledde akatambi kano abo abattibwa mu biseera ebyo naguno gwaka tebalabwangako famire zaabwe nga zisasulwa. Famire zaabwe zikyanoonya obwesimbu oba zikyanoonya obwenkanya ku nsonga eyo ey'okutta abantu baabwe abataayina musango ng'ate yali alina okubeera nga abakuuma ye yabatta. Naye naguno gwaka bano tebafunanga bwenkanya mu bitongole byonna, kakibeere ekitongole ekiramuzi tekisalirangawo bantu bano kubeera nga baliyirirwa. Kakati nno obunkenke bweyongedde nga Mwami Kyagulanyi afuutuse erimu Geneva Switzerland n'agattako European Parliament. Kati Dr. Sarah Birete naye amaze okubeera nga akyegattamu. Jjukira nti okusaba okwabaddewo okwa Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe kuno kwayongeddwayo mu maaso, kyokka nga ekikwewuunyisa Parliament y'eggwanga erya Bungereza yeesoose okufulumya ekiwandiiko kino nga ne munda mu ggwanga Uganda temunnaba kubeera nga mutegeera. Nga bw'olidde akatambi kali, bano babadde bali mu Parliament bwennyini nga bali mu session nga bagamba nti okusaba kwa Besigye ate kwongezeddwayo era nga yakwongezaayo mbu yabadde General Kaguta Museveni ye yakubidde Ssaabasumba essimu kennyini n'amukubira essimu n'amugamba nti sikulaba tokigeze okubeera ng'osabira omusajja oyo ali mu kkomera, nga bano bazze okubeera nga basaba saagala kulaba ng'okulembera mmisa eno. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso byonna bw'atyo omusajja wattu teyatawaanye kulinnyayo era lutikko yasigadde mu bagoberezi bokka ndiga. Kaakati nno kansooke nkujje wa Muzeeyi Waswa ono. Waliwo ekigudde e Rwanda naye nga kyewuunyisa. Balamba Lugahare ampuliriza ggwanga Uganda ggwanga lya Rwanda. Nze Muzeeyi Waswa omukubi w'ekyoto gwe bwenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpaawo kitakya. Kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya. Gwe abaali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugita kwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Ina ekyoto kibayita lukumusa. Kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe yaseera nga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekya Lwezaawula, omukadde ono Lwezaawula y'omu ku bantu abazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu. Kyekyo ekyoto kya Lwezaawula ky'owulya kitwogerako ekyajjajjaffe oyo. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 09 10 obanga ojja kusobola okunfuna. Kaakati nno nakutegeezeza gye buvuddeko nti emmwanyi munda mu ggwanga Uganda eyali erinnye akabeeyi era nga bannansi bonna beeyagala era nga export esinga okuba ey'amaanyi munda mu ggwanga Uganda ebadde emanyiddwa nga mmwanyi oba giyite kofi. Kakati nno wenjogerera okusinziira ku biriwo ng'emmwanyi eyo yagiba mu mikono gy'Abannayuganda n'ekwasibwa omuntu omu ate nga n'omuntu gwe yakwasibwa talimangako ku mmwanyi tamanyi na gye ziddira. Era nga abaali bazitunda okuva munda mu ggwanga Uganda ozifulumye bweru bonna bagibwako dda ampuliriza license ezo nga bonna balina kuguza mmwanyi zino muntu omukati wuliriza. Okusinza ku mawulire ge tufuna bw'olaba ye minisita w'abaana n'abavubuka amanyikiddwa nga Balamba Lugahare yali mu makkati g'abazungu abo ababiri, wabula ng'ensawo gye bakutte
eriko ekigambo era branded Rwanda. Kakati nno nga kino kiraga waliwo emmwanyi ezirimibwa munda mu ggwanga Uganda. Era emmwanyi zino bwe babeera nga bazi-exportinga tebawandiikako nti ziva mu Uganda. Wuliriza, ekkutiya mwe baziteeka bawandiikako nti ziva Rwanda, oba manufactured, oba growth, oba grow, oba biki grower, oba biki byonna byonna ky'oyinza okubeera ng'okiyita kikwatagana ku bya bulimi. Nze mujja kunsonyiwa saasoma nnyo, naye nkugambye nti ekkutiya omuteekebwa emmwanyi zino oba gye wandiise branding bwe bakiyita ewandiikiddwako ebigambo ebiri mu Lufalansa. Wuliriza, ewandiikiddwako ekigambo nti eno emmwanyi ekolebwa Rwanda ne exporting banga eva Rwanda. Kyokka okusinziira ku byogerwa mu maloboozi kikulaga nti ate emmwanyi eno ekolebwa Uganda oba erimibwa munda mu Uganda nekolerwako mu Uganda neterekebwa mu Uganda, buli kimu process mu Uganda neva mu Uganda ng'etwalibwa. Era onaakulaga nti nabana abagigula oba abagikolako bayambako ne mu byobulimi okutereeza n'okuyambako okugaidinga abalima emmwanyi. Balina kuzino ganga zengedde, balina zino ganga nto, naye bino babikola munda mu ggwanga Uganda. Kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa bwe emmwanyi no ba efulumizibwa okutwalibwa e Bulaaya, ebintu mwe bagiteeka packaging, branding, byonna mwe bagisiba bakulaga nti emmwanyi eno si ya Uganda ate emmwanyi ya Rwanda. Kino kiva ku ki? Lwaki kikolebwa bwe kiti? Okulemerera okutunda erinnya ery'eggwanga Uganda. Buli abanywedde ku kaawo ono, buli abalabye ku mmwanyi eno n'amanya nti Uganda part of Africa yefubutuse emmwanyi erina akawoobwe kati, yefubutuse emmwanyi erina omuwuula bwe guti, yefubutuse emmwanyi erina eddekende bwe riti, ate ne bagibrandinga nti emmwanyi eno efubutuka Rwanda. Bino byonna bwe tubyogerako oluusi tuyinza okubeera nga tulabwanga abalabe, naye nga Muganda Nkakeeto kiri bwe kiti. Njagala owulirize bulungi, wuliriza nga bw'olaba. So this is Ugandan coffee. She packs it from Rubirizi. You stand the other side to see the. Oh yes. Yeah. So this company is Gosling Coffee. She supports the farmers in Songora and in Rubirizi. She buys the coffee from them direct from the farmers, thereby eliminating middlemen, and she brings it here. So once she brings it here, it's about 2.5 months. She puts it in our warehouse, just like it on the shelf, and then she roasts it there. After roasting, she packages it and she sells the final consumer. But also she's giving expert advice to the farmers on best farming practices and how to dry the coffee to make it of a good taste. Saagadde kuwanvuwa nnyo katambi ako kubanga sawundi ekalimu si nnungi nnyo, naye at least omaze okufuna ekinyusi, omaze okulira ekibaddemu ng'emmwanyi zino zirimibwa munda mu ggwanga erya Uganda, naye bwe zituuka okubeera nga zipakagingibwa n'okubrandingibwa ate bakulaga nti emmwanyi zino zifubutuka munda mu ggwanga erya Rwanda. Kati nno wano Uganda weetuuse bwe tukugamba nti emmwanyi zaatwalibwa dda entuŋŋamo, era nga muntu omu ow'entuŋŋamo yalina okugula emmwanyi zonna ez'Abannayuganda ze balima, yalina olukusa okuzitwala ebweru okuzitunda ku lwa Bannayuganda, yalina okumanya akatale yekka. Kitegeeza nti competition ey'abagula emmwanyi yavaawo, ng'olwo ssente zaazo okulinnya oba okukka muntu omu yagenda okubeera nga asalawo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, gavumenti y'eggwanga erya Congo emaze okubeera nga emalirira. Amawulire gafuluminga galaga eyakubye Wile Ngoma ono si ggwanga lya Congo, wabula signature eri gye bateekako omukono n'eggwanga erya America. Kakati abasajja bakosezza a strategic drone attack eyakoze omulimu guno amakula ennyo ogw'okusanyawo Wile Ngoma. Ono abadde kajajatta, abadde mmwammwammwa w'abasajja bano abamanyikiddwa nga ba M23, era ng'ono abadde alina vibe nnyingi nnyo nga ne bw'abaayogera gy'akozesa ng'alaga nti w'amannyo. Kakati nno bano abasajja balayidde ne bagamba nti wadde omuntu waabwe yattiddwa, kakati bagenda kwesasuza ku ggwanga erya Congo nga batirimbula bantu. Wuliriza, bagenda kwesasuza ku Kinshasa nabo nga batta bantu. Tetumanyi banatta bantu ba bulijjo, banatagetinga omwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Congo, banatagetinga pulezidenti w'eggwanga erya Congo amanyikiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo, naye nga bano balayidde nti n'endagaano
endagaano zonna ze baateekako omukono amunda mu ggwanga erya Congo ery'okusiizinga fire n'okkomya olutalo kaakati bano bagambye byonna bamaze dda okubeera nga babisazaamu kaakati bakyayagala kumanya oluvannyuma lw'okugwako ekikangabwa ekinene ennyo omwogezi waabwe Wire Ngoma okutirimbulwa ngugambye nti ono abadde atambulira mu bukumi obuyitirivu ennyo era ng'ono atambulira mu magye mu makkati naye abasajja Abamerika abali emabega Felix Tshisekedi Tshilombo ono nga pulezidenti w'eggwanga erya Congo kaakati omulimu omuyonjo omulimu amakula gwe baasuubiza Felix Tshisekedi nti gwe tofaayo tuula wenyweleka caayi ffe kootuwadde ebyobugagga by'eggwanga erya Congo nga tuyikula tusima tugenda kubakuba ne gye baawamba yonna tubajjeyo ebiriyo naffe tubyagala Amerika ffe tusinga okwagala okubba n'okunyagula awo we bali kootuwadde olukusa tugenda tubagobewo ebyobugagga tubyeddize jjukira nti Congo kaakati y'emu ku nsi esinga okusimamu ebyobugagga okwetolola ensi yonna era nga Kagame ne banne banywanyi be bali bootegedde ababbi kayingu babadde bakozesa emukisa guno okusima n'okuyikula ebyobugagga bya Congo nga bebeetwalira mu mawanga gaabwe bwe babankinga mu mabanka gaabwe kaakati nga abantu bano bekkusa kati Tshisekedi Tshilombo yagambye Amerika jangu bano abasajja okubitwala nga tebena kye bangattako at least gwe obitwala nompa ebyokulwanyisa nompa emmundu n'otendeka amagye gange nompa zidrone nga kuliko ne chopazi eziyinza okunkuuma. Nze nzikiriza nti okwekangabiriza kugenda kubeerawo mu Uganda awo yes naye ng'ekituufu kiri nti you are feeling the heat. Gwe Munnayuganda gwe naweddemu amaanyi nakugamba this is not the time to give up. Tugenda mu Uganda. Tugenda mu Uganda lwaki? Nabugaa sengu n'ategeera magnitude ya luno olutalo togenda kuddamu kweraliikirira. Togenda kukiddamu. Museveni ne gavumenti tebasobola kulwanyisa basajja bano. Tebasobola. Olutalo luno nabagamba lunene nnyo. Era nabagamba nze nga mbasomesa ensonga za Congo. Lwakubanga nsomesa abantu abaweddemu essuubi. On the other side nsomesa abantu abayina emputtu. Yes, nsomesa abantu abayina emputtu. Omwami ono gw'omulaba bamuyita Wire Ngoma. Wire Ngoma yakubiddwa olunaku olw'eggulo. Drone strike yakubiddwa mu kitundu kya Masisi. Nabagamba olutalo lw'amaanyi nnyo. Era nga twogera Masisi masayinza okuba nga amaze okutwalibwa. However, bano tebannayagala kukola ki? Kulangira nti Masisi tumututola ensonga nti mukyalimu elements ezikola ki? Ezirwana ezikyaweereza baagala basooke kikiryalinga kyonna kyonna bamalirize Congo bamala okugigira then tuba tuyingira Bukavu. Ashikira omwami ono yakubiddwa mu drone strike nakugamba nti olutalo luno lwayingiramu mu America waali in exchange for minerals. Wano we bagamba nti Uganda musobola okwekangabiriza yes naye munaamalako ne real powers. Can you fight the American foreign policy munasobola that Russia is standing in for you kubanga kakasa ne Congo Russia ina interest enayimirira mu mmwe. Ebintu bino bitwa byakuyiga bituukawo kati essaawa eno mufune ekyokuyiga naye emputtu egenda bakubya nkiddamu emputtu egenda bakubya magamba meaningful dialogue zokaze zigenda okutaasa Uganda eyo namwe okuprotecting against zamwe nga yemwogera mukyasobola okukozesa emputtu mukyasobola okukozesa gundi zonna ze mwagala yes you can do it ne just kunoze nabagamba okujust kubeera kwekangabiriza but you cannot fight the reality of this revolution temusobola girwanyisa kwati batunulya nnyo his excellence Kyagulanyi ne baleeta babloga ne bamuvuma ne baleeta baani ne bavuma yes bakakanye erinnya Kyagulanyi but they don't show you the reality of this revolution. They cannot control or they cannot fight the reality of this revolution. Temusobola shegere ekintu ekyo naye Munnayuganda kino kwenyimira nekugumya nekugamba things are going to be better soon, better and well soon, very well soon. Tugenda mu Uganda babagala batebagala because they cannot control the forces. Tebisobola bo bakola kandi kakati Kyagulanyi tumunonya twa deploying makage yes mukakasa revolution eri wa Kyagulanyi magere je muri mukakasa ye revolution egenda maaso mukakasa oberutalo lutufu lemuli mukulwanagana lwe lutufu mukakasa Felix Tshisekedi yakubye omusajja ono Wire Ngoma yamukubye mutegere ekintu ekyo mukakasa interest za Congo size zimuneze Uganda mukakasa ono azeetaga siyomu ate Uganda is at stake ya manyo. So nze bino nabagamba musobola okukola ekintu kino gwenda kugamba wa infinite class ekintu kyewakola ensobi kwe kulwawo ku subscribing wano kumanya geopolitics atambula atya balime ku confusing na kusiriwaza statement ebijja buli kaseera byobala mwana mwamanyi nakugamba wano tolina kyotagenda kulaba wetogera mu Masisi erumbidwa ina okubanga essaawa yonna bagenda kulangirira ono akubiddwa komandira badde akugamba abadde atambulira mu convoy ng'ali surrounded kubanga on one of the top commanders Wire Ngoma is one of the top commanders aba M23 mu Rwanda Democratic Republic of Congo. Batratisizi ba Kagame babadde asibiddeko enkuni agamba nti kati bano mbamba lina kitegeeza ngenda kukigusa bamukubye mu drone strikes ne bamukola kino bamaliriza mu katundu ke Masisi. So naye nakuga nti Masisi tuyingira Bukavu Ebukavu awo Munnayuganda njagala wetegereze nnyo
either bagenda kukwata omuntu bamuteeke mu submission ebukaavu awo oba si ekyo bagenda kukulumbira omuntu ebukaavu awo waliwo ebifaananyi bye baatulazeeko nga mutabani wa Habyarimana asisinkana ne Felix Tshisekedi. I'm yet to confirm about that. Njagala tukonfaminga ennyo manyi gwe onakukama mu Infinity Class fete tuli ba propaganda njagala nnyo okuwekulemu kubanga nkimanyi nti singa nkuwa information nga yaku excitinga nga si ntuufu ate nze kennyini zaaba ataligasi yange nakuganze nina ekintu kye nwanirira mu Uganda awo kyensinga okwagala ennyo si bugagga si bwe nnoonya no naye I want to see that all Ugandans their minds are liberated because we shall the only way to overcome, the only way to fight and win this dictatorship is through civic education. Not even uprising nti ogenda kusituka busitusi. Toge gwe muna Uganda ogenda kusituka ositukire ku kyogenda genda mu direction ki. Oshigira. Naye oyina okumanya buli stage gy'obeera oliko n'obeera ne update. Oshigira. Kasitona akwata obwongo bwo n'obeera nga buli liberated. Ogenda kumanya ogenda kukola ki ku stage ki. Terina muntu agenda kuddamu kusirwaza ebyo kazi gw'essaamu byali mu kukola. Simanyi terina European Union the same resolution yise ku ya Uganda Tanzania Samia Suluhu bamukole ebintu byennyini bagenda okukola Uganda Council bagiwandiikidde nakugamba wali ku United Nations tudda ku United Nations Security Council wetudda then emitendera gitambule then wano ku European Union akati wavuddewo Parliament yamaze ewandiika European Union Council yegenda okuteeka ebintu bino mu nkolo okutusala aid okuba sanctions zani European Union Council yegenda okubanga ekola kinga ebikolako kati kyavudde mu Parliament oba assembly ya European Union ne kikka mu council wali twamaliriza assembly ya United Nations twase tudda ku United Nations Security Council eri twavudde mu Senate twagenze ku Congress oba ku Trump administration we twagenze. Can you fight these forces? Musobola okuzirwanyisa ate they have every tool to their disposal gye banayagala gye bagenda okubakozesaako. So tuve mu byokwekangabiriza mu Uganda wane ekituufu kiri nti you are feeling the heat. Tuve mu bintu by'okunoonya His Excellency Kyagulanyi let us lie low, release all political prisoners mubate muteekewo enteekateeka ezikakasa nti mwagala dialogue and meaningful dialogue mutandika ozikolako si kujja kubyogerako bwogezi twagala dialogue ate nga mukola opposite tuteekewo the real meaning of dialogue otherwise you are not going to fight these forces of change temusobola zirwanyisa and you cannot fight this revolution at this stage temusobola zirwanyisa ekyo kiteekako n'omukono gwange temusobola kukikontrolinga temusobola this revolution is way too big kiki embagamba nze nabagamba batutidde abantu bakoze buli kimu but I am a champion of dialogue. I accept that nkikkiriza tikikuba nkimanyi tino tunasooka okwetta era dialogue ejja kujja ngikole okukola eya ceasefire kati bye biri mu Congo bali mu ceasefire ne oli bali basobola okukola ki luli endagaano ziri Washington Accord ne Doha Accord zaali zaagala bintu bino muta escalating ebintu babimale onafulumya amajege gaddeyo then bakole political question mu ggwanga lya Congo ne mu ggwanga lya Rwanda wabula ono ye nga akiraba nti ayina support emala ayina amaanyi agamala okusobola okulwanyisa Felix Tshisekedi n'okulwanyisa abazungu wano vuichi tagalina alimba kati atandise okuluzinga ba generals ba top commanders batandise okwagira ate nga bagenda bagenda kukukubira Kagame nga bagenda okuba Museveni sengo n'abazanyisa bana abasajja olutalo lunene Uganda toina not even an inch like this okusobola okuteeka okugenda mu olutalo temuluyina wadeka inch bwe kati temukalina bano basobola nokera ku machano gati tujja kukuba kati tugenda kukunona ekigere ekintu ekyo sobola okukikola bagati tugenda kunona buno ntukube jjege bajja jikuba okitegeera so Bamu bino byokwekangabiriza Uganda is a sovereign state. Is a sovereign state. You are a sovereign state nga government mukumuli ku human rights violation then you become a sovereign state. But ekinamo mukimanyi nti mukyogera ne just yakwekaza that is just a statement. The word sovereignty or independent it is just a statement that was. Nga gwe budget yo 80% eri funded by foreigners. Kati o sovereignty ojijawa. Toina product gyokola wano sovereignty evawa. So sovereignty bajiwola kwekangabiriza ntulimanyi nnyo ne munaba mutulese tusobola okola ki tusobola okwebeza on expense of the citizens bo bantu bakimanyi tubina bina bimuna tukola tugenda kunyigiza bannansi tujja basuffocatinga so ebyo baliko ate era nakyo tekigwa bulungi naye ate kasita banagamba tulete tool of disposal munamalako nazo kati saawa eno Paul Kagame amalako nazo bamukuba muttamu omuntu bamukuba kugali Masisi saawa yonna balangirira okitegera Masisi esawa yonna bagenda kulangira ne Kamanyola n'esawa yonna tugenda kulaki tugenda kulangira nti ezze mikono gya FARDC oba government ya Felix Tshisekedi ate Felix Tshisekedi mumanyi ali dedire taseka wekijja kuba babiri bwe bati ajja kubattamu omuntu so nakugamba gwa Infinity Class nywerera wano paka ku liberation yo nywerera wano
paka ku liberation ngenda kuwa information entuufu nga teri censored independent information is jenkuwa civic education jenkuwa otegere geopolitics atambula atya. I want you to understand the magnitude of this revolution. Otegere utawe tulina before nga tebana ajja kumalamu manyi kakati Kyagulanyi bo always bakutunguza ku Kyagulanyi nno Kyagulanyi nakola bwati Kyagulanyi amanyi gamwedde Kyagulanyi awanise Kyagulanyi lwaki yekweka. Yes, zino zona part of the script yetulina okutambulya keno revolution. Naye can you fight the real revolution, as in the real essence of this revolution? Can you fight the real forces of this revolution? As I say, kiche mbagamba ejemu amampa nti tukavemu nze bwetu bwe nasomesa ne Rwanda ate kimanyi tebawulira Oluganda baluwulira kubanga video ze nakola nga zalinanga mu Luganda na Luzungu sometimes nkimanyi nti Oluganda baali balutegera naye what did they opt to do? Force. Kakati babawa force. So mu Uganda wano tuve mu byokugira, we cannot go against the wrath of these capitalists. Nze nkirabyeko kye bakoze mu Soviet Union talina kyasobola kubayamba kuba kuyiddwa ku avenues nyingi nnyo ne angles nyingi. Wabanga yakuwaga essaawa eno mu Russia ne China yabawaga at this stage. Nenze nkugamba nti one word is enough for a wise. So ono awedde, ono ye awedde. Manavuga muna Uganda kyolina okumanya nti twetaaga Uganda yo tugyetaaga at all cost. At all cost twetaaga Uganda. Yes, tugyetaaga. Naye Uganda kijja tugenda okwetaaga. Tugenda kwetaaga Uganda ebiddwa ebyayo nga tebirina. Oba tugenda kwetaaga Uganda ekola business n'abalala. Sezijukira president waffe gyatusuubiza Uganda ekola business n'abalala. So seeno etundiddwa gye batunzeemu ebibajjo. Omuchina atutteko ku Lake Victoria, Omurussia n'atwala, ati Omungereza baagala mugoba. So esi Uganda gye twetaaga. Okitegeera? Nabwo ekintu kimu nze gundi gye ndiko. Si kuba kibiina nsagala mu nkootinge bubi. Wabula nkusomesa chapters zino. How are we going to meet the democratic principle? Okulaba nga twenunula. Nabagambye nti mu Uganda wano ekintu kino nga batandise kiyita military operation. Bakiyita military operation. Bakugamba it did not meet the democratic standards. Nga tukimanyi nti ne mu constitution yennyini gye akkiririza eya Museveni ekugamba all power belongs to the people. That is article number 1. Ekugamba all power belongs to the people. Akalulu ako, did the people exercise their power? Is it our constitution? Akalulu ako kali free and fair? Was the whole process right? That is my stand. Kwenye mijana mbagamba nti process we banga teyali ntuufu. Nga tutaba na international community etandise raising up voices etugamba the elections never met the democratic principle. Then what are we again shouting at? Tukyaleekaana ki? Ogaba baka bagende balayire. Okulayira tugenda kugaba legitimacy. That is the only two ways engeri yosobola okugaba mu legitimacy. So nze siina mubaka gwe nwanyisa oba siina lutalo n'aba individuals. I am fighting the fake system. Kyendiko. We cannot allow this fake system of facade democracy. Okulaba nti ate abadde eri ate nawafa ajagire fe nga tunudde kutunuza. That is not me. Okitegera? Twetaaga tuddeyo kalulu kano process yonna ebadde etya. Tulabe international voices zigamba kyakubanga nakugamba nti akalulu kano ono okwerangirira si kyekikulu. N'okubba akalulu si kyekikulu. Legitimacy kyekikulu. Kubanga senga anabeera ne legitimacy obagenda omuwa aid, obagenda enkwatagana ye n'abazungu egenda okubeera tojja kulaba ku sanctions buli kimu kigenda kutambula as normal business gago. Na Uganda bona era kalika video ke nabateddeko mawulire omuzungu mungagamba nti ono ya pretending anti akuuma emirembe naye nga in actual sense alimba. Okitegeera? So bibi twagala okuprovinga naye kakati gwe omuntu gweyagala okuprovinga mu ekyo ekifaananyi ate gogenda mu legitimizinga then kakati bana abazungu babeera abasiru oba ntegere ekintu ekyensonga tukirowoozeeko nti okay nyinza okuba nga ndi mukyamu nga bamunga mu perspective gye mundabira muti oba nnumba bakulu baki njagala tuddeyo mu constitution zino tuzitegere tumekozesa mitwe gyaffe tegere constitution zino zikola zitya. Okitegeera? Essaawa tulya international charters zigamba zitya. Olaba international voices nabagamba ono wano okutufuga si yatufuga atufugira ku mase y'abazungu tayina kyasobola kukola ewatali bazungu. Mubyaliko nti nze beefulya nengenda ku Murussia ng'Omurussia we yayambaani uyaletaasa economy ya Irani mu America agita kati essaawa eno kamune yagamba ngenda kukola bye mwagala ndeni musimute economy yange. Okitegeera naye nga bo bano baagala regime change kye baliko they can cause a regime change oba mu nsi ki oba mu nsi ki bemuliko mbukakati lwaki oyingiriye ensonga z'abalala tezikukwatako naye oba ono nayo ssente zaabwe zibakwatako era ssente ezo muzifuna nga mulina basanyufu nnyo ne mudda ku bannansi abalina okubabeezaawo. Manyi kyekyo ekizibu kye bakugamba nti otajjukira gye nvuddewo tomanya gy'ogenda. Okitegeera? Tomanya gy'ogenda. Abaami bano okulwana bajja ne bakuŋŋaanya bannansi
naga tugene tulwane democracy na human rights ye constitution yabali era bannansi bamwegattako ne balwana naye ate yewe amala okutuuka ate yalaba nti bannansi tebalina mugaso ayina kuba ayina kubasiba ayina kukola ki so nzire enkola eyo gyesitakkirizaamu eyo okitegeera because fena twetaaga okubeera olunyize however era okugamba nti wadde byonna byonna bihappenings we can still be well buli omu n'abeera bulungi mu Uganda wano kisoboka lwakuba bali abalowooza nti bebalina emmundu bebalina Bank of Uganda balina ssente bo balowooza nti buli kimu kigenda kugwa na mmundu eno era gye tulimu emundu tekyaddayo tekyakola ekintu kyaddayo dda ku square one etya the global powers they are back. Recolonization, you cannot decolonize. You are either recolonized or you are dead. Chiche bintu ebiri teri ekyo kibaita decolonization tekiriyo. You are either recognized recolonized or you are dead. That is the two, those are the two steps. Niwe jibera myaka emeka bajja ne bakuba teka tuwe tutuse ekya Uganda tekyali konti myaka emeka. Anytime soon mugenda kulaba tabu ngeyingiddewo so bino nabibagambe Congo emirambo jigwa atenge emirambo misava jigwa mu ggwanga la Democratic Republic of Congo nenge ekintu kyali simple nnyo simple kugenda mu dialogue then they finish this with a political question okitegeera kyaliwo yali ku meza nega mujjukire Washington Accord kyagirimu kumaliriza na political question ebinja byayekera bitali bya Nancy ba Congo bideye waabwe then badde waba participating in politics we waabwe then ne bano bazinge mundu baziwe ku government ebintu bigwe nebo basala okukola ki kulwana kati emirambo emisava gitandise okukola ki okugwa so there is no winner in a seeking boat batinzo okuloza mu tujja kulwana but do you have the third factor the deciding factor tisengo okera ku machano ga okay banansi muje mu negate ko tulwanyisa abazungu babano baga tu decolonizing abanansi bagenda kwegatako do you have their mandate the answer is no if no what do I mean do the needful and do the right thing. That is what you have to do. Oshegera. Dani okudano kweka ngabiriza kweka tukimanyi Uganda is not a lost island. Tiye yo elimu wakabaka bawe bakyetwala no Uganda is part of the global village. Surveillance and seen at all times. Bane bagalo girabira bagiraba. Okitegera ekintu ekyo so abantu abugashama olumba abakulu ate shama oyogera nnyo ku bya dialogue nabagaye ebintu bino ebimu temugenda kuntegeera kati naye just give me time mujja kutegeera ki ekintu kye nali ngamba. Okitegera ekintu just give me time. Okitegera. So, just take the message, don't kill the messenger. But give me time, and with time, you are all going to agree with me. Wabula nze mbagamba nyira nga nteka ko kakwesti kagundi awe mbanjogera. Ne nkugamba, they have to be meaningful dialogue. Kidamu, they have to be meaningful dialogue. Sisi no zibateze mu parliament kyabwe ensonga lwaki mbagamba nti mbaga wa parliament wano. Waliwo dialogue zibateze mu parliament yawe. Eza no but ma video nagibaterako kuno. Waliwo dialogue zibateze mu parliament yafe na efe tulina okugenda naffe mu dialogue entuufu gye twetaaga yennyini gye tulina okugenda nayo so seene yaabwe okitegera ekintu ekyo so ekintu kyesaamu na Uganda kiri nti kiri kye let us be vigilant and open our eyes at every step buli step yonna yonna tulina okukola ki buli step yonna yonna tugitunuulire okitegera ekintu ekyo buli step yonna buli stage yonna tubeere vigilant nnyo nga tugitunuulira kino ekyokulayira mujja kunzikirizamu with time mujja gamba okay wali mutuufu obanga balayidde obanga tebalayidde mujja kunzikirizamu either ways mujja kukkiriza nti wali mutuufu ku kyo wali oyogera okitegeera ekintu ekyo so essaawa eno just give me some time tutunule abawagira mu kiwagire naye ogaye nti kiwagira kikyamu wakati nga tufunye international voices zitwegasseemu ne zikkiriza nti it was a sham election it was a military operation did not meet the democratic standards then ateka akati gwe olwana ki tetulwanira bifo tekyali debate gye bakyasobola kukola mu parliament ya Uganda egenda kuyamba teriyo ekyo tebakikulimba teri debate esobola kuba mu parliament ya Uganda ngegenda kukutaasa ngeriwo ku lwa Nancy but rather it is going to benefit the regime. We have to have an external force putting up a debate okulaba nti ekyo kigenda okukola kigenda okututaasa nefe bino byetulimu ebyokwerimba wateka kati tugende mu gundi simanyi ababaka balayire batalayire bagenda by election. An illegitimate government cannot organize something legal. Okuba by elections nga tuganye ababaka bafugendayo tekibafuula legal government okitegera tekibafuula legal era basigala bali illegal nti ne ziri by elections za organizing ziri illegal ekyo tekimwa legitimacy ne wakwata opposition n'agireetamu ababaka 10 nga basinga ababenaga kakati eno opposition ina abantu bangi mujje tuteese nga ye agirese an illegal government nga irese opposition yeyo it is still an illegal opposition era ne dialogue zibakola they don't make difference tebikola makulu so no but mauti yali musiro okujja na bugambo no national unity platform yino kulembera to galvanizing efe opposition izo nazonna teri kweri amulukwe nga no but mauti watali alukwe nola akuluna bugambo teri kweri amulukwe kitegeza nti kibabala kikulu kati ate bazanyira kufe ebito gy'abana Uganda naffe tukkirize ebyo mulokubanga tuli ba supporter ba kibiina
tubeere basapota b'amateeka so si basapota ba kibiina. That what makes you a revolution. Okitegera oyina kubeera sapota w'amateeka so si sapota wa kibiina. Omuntu yenna akugamba nti okay ba MPs bagende balayire mubuuze okootinze etteeka ki. Did the elections meet the international laws? Did the elections meet the laws of the land? Okitegera ekintu ekyo ebyo olina okuweebuuzanga. If it doesn't, then why are you loyal to the people? Why are you loyal to the national unity platform? Because that is our political wing. Ejudeva politicians. We are revolutionaries. Okitegera ekintu ekyo. So before you crossfire me, njagala osooke oddeyo ku mateeka na bagamba nze I am a supporter of the laws. Ndi supporter wa mateeka, siri supporter wa abantu. Okitegera? I support His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert 100% because he represents my mind. Obwongo bwange bwagira nti ensi inafugibwa mateeka. Then we tunaamala ate twabenga twerwanako era mateeka gakyukemu wali waggulu. Tukyuse colonialism policies. Not amateeka agenda okubenefitinga abantu. Tujega benefitingira we gajja okukola. Wayagala okuyisaawo ebibye walaga nti ali pro people. Wamala okubiyisaawo n'abatrashing n'abalaga nti mwe bannansi temulina kye muli. So ekyo nze si kyempagira. Nze njagala amateeka agakola ffenna. Ensonga lwaki nabagambye nti we kinaba nti kyetaagisiza dialogue ey'amateeka tugikole. Okitegera? Etali mateeka tugireke. Because it is about reconciliation. Nenze mageti newe tunaba tulwanye. Era still wagenda kubayo dialogue. Naye lwaki tukola dialogue nga omusayi gumaze okuyika. Ewe ngamira nti prevention is better than cure and no man is an island. Okitegera? So aba NRM twewage. Yes, mumuloze nti mwe ine mundu mwina Bank of Uganda, mwina Parliament, mwina buli kimu kikola mu favor yammwe, but we have your financial muscle. Fetu jirina. We have the legitimacy, the international legitimacy fetu jirina. Our word, it is our word against yours. If bali konti bajja kulonda simanyi ba MPs bateke by elections, that is social discussion. We are not here about positions. One tujja kuwangula the big seat je twetaaga, and that is what we are demanding for the big seat. Ezo positions on parliament zina kye zigenda kugasa. Teri okitegera just kukwata mbuto z'abantu abamu kubafuula comfortable babeerenga bakufu bali agundiza bwediruza bwezitanga wezigira gubone gwe munansi gwe gwabonabona mu bino bote babonabona balina insurance balina buli kimu abantu baabwe bali bulungi, but we have to fight for a common good. And what is that common good? It is democracy and freedom for all of us. Okitegera? That is what we have to fight for. So it what tujirwania teri limited into your national platform boka bajetaga NRM ejetaga national platform ekolaji ejetaga ensonga lwaki nsobola bagamba nti obusungu tubuze bali tulwanirye common good, and that is democracy and human rights. So in Uganda, let us remain vigilant. Let us not be taken by the political wing, by the politicians. No, let us fight and advocate for a common good, not legitimizing the sham election. Nabagamba, the only way we are giving legitimacy to koti na parliament, leader of opposition kitegeza mukkiriza to keep the government in check. You cannot keep something in check which does not exist. And how does it exist? Through meeting the democratic avenues. So in Uganda, keep your eyes open. I will keep you open and informed. Hawa nze nabagamba sitya kukyayibwa, sitya kukola ki. I am defending the truth for God and my country, Uganda.